ne bw'obayo n'omuntu omu akusabira essaala mussengamu ekitiibwa, ne bw'obangayo n'omuntu omu akuzzaamu amaanyi mussengamu ekitiibwa. Abooluganda, sibayigiriza mpisa mbi ne mbayigiriza mpisa za Katonda. Abantu abatakwagala beesonyi, abamu mwonoona obudde n'onoonya n'omuntu anaayogerako naye mutuule mwogereko muggyewo ebyasoba. Abadde mukazi wo oba abadde balo, manyi twetaaga okuba nga tubeera wamu nga tukolagana. Tolina nkolagana gy'ogenda kukolagana na muntu eyakukyawa nga tolina ky'omukoze, kubanga ekyakukyaya kenkikubulira olwaleero akulinako ensaalwa. Ensaalwa kigambo kya Luganda ekitegeeza nti omuntu asaalirwa by'olina byandibadde bibye. Era owulira bano nga baloopa, oyo omwana w'omubunyage, ow'omubunyage bwa Yuda, nolwekyo byalina tasaana kuba nabyo. Who decides? Katonda yasalawo mbeere kyendi. Kiŋambira akuliranye nti Katonda yasalawo beere kyoli. Kati gwe kiruma okujjako okugenda okwetta, naye Katonda takyusa kubanga otunula bubi. Abakutunula obubi Mukama tebamukyusisa birowoozo. Kyenjagalira Katonda gye bakoma okutunula obubi gy'akoma okukolera. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze zikubira waggulu w'omutwe gwo. Gye bakoma okulowooleza obubi n'okutunulira obubi Mukama gy'akoma okukolera. Oba beetuga beetuge. Katonda akola bannange. Mulimu lwakola nga byakoze situbyagala, naye nsaba Katonda tuwa omutima ogubyagala. Nti ne mu bunnya bw'empologoma aba ali mu kukola naye nga gwe tokyagala. Otudde n'empologoma bakutadde mu bunnya tokyagala, naye abalaga nti ne bwe mumujja ku mulimo guno asigala mulamu, ne bwe mumugoba wane ewammwe asigala mulamu, ne bwe mutamwagale ajja kusigala nga mulamu. Olina embeera mw'oli era nga Mukama ali mu kukola naye gwe tonnakitegeera. Ali mu kubalaga nti okyalya, okyanywa, okyayambala, okyatambula, okyayogera, okyassa, okyalowooza, tonnaba kugwa ddalu ate togenda kugwa ddalu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi.